Omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananura alabudde bannyini ebidduka okomya okumala gwongera bintu ku bidduka byabwe kuba bye bikyasinze okuvaako obubenje obw'oku nguudo. Okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluyindidde ku kitebe kya poliisi Naguru bw'abadde alambuula alipoota eyavudde mu kunoonyereza ku ntambula y'ebidduka ssabbiiti ewedde. Kananura ayogedde ku bintu ebikyasinze okuvaako obubenje omuli okuteeka mu bidduka eŋŋombe ezitakkirizibwa, abavugisa ekimama n'abamala gayisiza buli wamu ng'aweze nti bakugenda maaso n'okukwata abo bonna abali mu tuluba eryo. Luno oba operation zino twagala kutegeeza abantu nti ate ebyokusonyiwa tebikyali mu byokusonyiwa okufuna direct mu kooti, era kuno wabula wakulabula eri awo bonna olina akagombe tolina license oba tokkirizibwa okubanga olina akagombe ako oba nababa modifying emmotoka ne mwongerawo abasinga batera kubuuza nti amatala gano ge bagamba modified license y'ebiki mmotoka omanyi bwe wagiimporting oba olina okulaba nti woovugira nga tonaba overtaking mu maaso go oba ogenda okuovertakingira oba ogenda okuyisiza mu maaso wali kiriya teri mmotoka ndala yonna ekuva mu maaso. Olina okulaba nti emmotoka ekuli emabega oba ekugoberera kuva emabega tetandise okuyisa naye bwe betandise okuyisa kino ojja kitegeera ng'okolesa side. Alabudde abagoba b'emmotoka abakozesa olutindo lwa kaluma olwazzeemu enjatika okulwewala ng'abasabye okugira nga bakozesa enguudo ezalambikiddwa. Bawa ku update ku luguudo olwa Northern Highway ku lutindo lw'e Kaluma engeri gye bali mu kulukola, era emmotoka ezisinga naddala ez'emmotoka enene ennyo muli trailers, emmotoka eddala ez'entisa ennyo ne buses eziva Kampala nga zidda eggulu bwe zituuka e Kafu zijja kubanga zisala eyo ne ziyingira e Masindi. Kino kikwatako ez'emmotoka ennene oba ze tuyita heavy goods vehicles ne buses. Ate y'omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda Simon Peter Munde alabudde bannayuganda abatunda paasipooti zaabwe eri bannansi b'amawanga amalala nti kye bakola kimenya amateeka kubanga amawanga g'abazungu bakalubirizibwa okwawula Abafirika. Posing as immigration officers and now this time round targeting foreigners. These fraudsters who are masters of deception have honed their skills now to create counterfeit immigration IDs, exact replicas of official documents designed to deceive even the most careful eye. Ono asabye bannayuganda abali ebweru w'eggwanga nga babulwako paasipooti zaabwe okugenda ku bitebe bya Uganda gye bali basabe bakomewo eno basabe endala. Who are in need of acquiring first-time new passports have got to come to Uganda. Or those who lost their passports and would want to replace them are also required to first return to Uganda because of the reasons I mentioned earlier. So we urge Ugandans in the diaspora to utilize the immigration attaches deployed there as they are there to serve you Ugandans, and also we wish them a successful tour of duty. So Kenneth Mirimo yakusakidde eggulu erino ku Rakesh TV Agalero.